Fe Masaka tetulya bisiyaga. Nja kubasalako awo lumwe kavulao ekinabeere kavule Katonda yalibeera namu. Ekibiina PPF eddagala ly'enziku kigenda kutongozebwa. Omulamwa gwabwe si Museveni, omulamwa gwabwe Kyagulanyi, era bagenda tambuza slogan zezi 1. Esooka bagenda tambuza slogan ya kuvuga mpanga ndi ya bisiyaga. Eyoku bagenda tambuza slogan ndi ya kunywa njaga. Olutalo olw'okusuula Nope n'okusiiga Bobi Wine ebitoomi okumudibya lutambulidde nnyo ku nsonga y'ebisiyaga. Bagezezaako nnyo mweteekako ekintu ekyo bwe weegendereza, era nga kino kyali kyalabibwawo nti abo abaliwo okulabula abantu ku ki ekijja baleme kubeera nga babawudiisa, kubanga onabeera propaganda ate abeera wabulabe nnyo. Bo munnange baali babakanyedda n'omulimu, naye nga n'abo munnange abatamanya ŋŋamba nga tebatudde. Ekibiina PPF eddagala ly'enziku kigenda kutongozebwa, naye nga bakirimu ngenda babawa n'ebigendera byakyo na buli kimu, naye nga emiramwa kwa bagenda okutambula bagenda tambula ng'omulamwa gwabwe si Museveni, omulamwa gwabwe Kyagulanyi. Nkiddamu, omulamwa gwabwe si Museveni, omulamwa gwabwe Kyagulanyi, era bagenda tambuza slogan zezi 1. Esooka bagenda tambuza slogan ya kuvuga mpanga ndi ya bisiyaga. Eyoku bagenda tambuza slogan ndi ya kunywa njaga. Ze slogan ezi 2. Slogan eyinza okuba eyokusatu egenda kubeera nti Kyagulanyi alina ebyobugagga mu America, South Africa, mu Uganda, simanyi mu America, biki yegenda okubeera nga slogan eyokusatu. Ze slogan ezi 3 zebagenda okutambuza. Obusajja bwonna obwa DP Buloko n'obusajja bwonna obwali mu FDC buyinza okujja ne bwegattako okufuna omuggundu, naye mwegendereze nnyo. Wayinza okuba okulya n'okukomba essowaani ng'abamu mpuga babadde yeesibako bamudduseeko nga bategedde ebigendererwa bye. Kati muyinza okulya nga batandise okweyisaamu eggaali ng'obudde bukyali. Munnange eribadde teriri busa nga bw'owulidde ebigambo ebyo, ate nga Bwanika tavaayo kulya bigambo bye. Mu kusooka balaganga bwe bagobye Bobi Wine ne Nope ne Ovulo ne bazivuma, ne boogera nga aba Nope bali abali b'ebisiyaga. Ovulo bwe bazamba ne bateekamu zipampa. Kaakati ate nsuubira okuba ndowooza ng'era abamu bwe baayogera ne bagamba nti mpuuga n'abo ababuyabuya baali nabo bandibulwako we badda, kubanga 2026 nti omuntu osobola okukola byonna by'okola, naye ate abantu babeera batunula nga balaba, era naawe obeera okiraba nti ddala abantu bakkiriza oba tebakkiriza, abantu ddala gye mbatwala gye bagenda oba nedda. Kati sooka owulire nga Bwanika ate ali ebigambo bye, ate oluvannyuma nkuzzeeyo nga yeewaga, era nga balaga nga bwe bagobye Nope. Abuuzizza y'ekibiina kinywevu. Ekibiina kiki NUP nywevu, era ezimu ku values za NUP obuli bw'enguzi tebuliimu. Zero tolerance to corruption. Tuli zero tolerance. Era emirimu gino gye mulaba tuli ku mirimu gy'NUP gyennyini. Tulwanyisa obuyambi ate tujja gikola tegeeza kulagira ddala abantu Mukama nga atuwadde omukisa okubeera ddala mu buyinza buli obw'owaggulu tugenda kukola tutya. Kati twano twongera kunyweza kibiina, twongera kinywereza ddala, era twagala obbazzaamu amaanyi mu Masaka muno ne mu kitundu kya Buganda ekikulembera Honorable Masaya Simpuuga, Deputy President. Emirimu gy'NUP gitambula bukwaku. Ate nange ayogera nammwe nze treasurer w'ebbendobendo. Abakulu bano bonna bali ku kakiiko, ne Deputy Treasurer
Honorable Juliet yakulira abakyala mu bendo bendo z'abawandiisi waali kakati walema okubeerawo kye tutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleete ejjooga eddala ekyo tetugenda kikkiriza ffe e Masaka tetulya bisiyaga tugenda kulwanagana n'omuntu yenna mulaba ezo ovulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteekamu pampa munda e Masaka okuva olwaleero tuweze ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe bye twambala era ennaku z'omwezi 21 ekitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga mujja kubeera nabyo mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa e Masaka ekyokukola tukimanyi 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza 85 ffe twabakkiriza Kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza basebo ne banyabo munzikirize ate twebaza omukulembeze waffe ne tiimu yaffe yonna mwebala omulimu gwe mutambuza ensi etegede naye nga yo gye balaga waliyo akafo kubanga already owulidde nga Bwanika bo bakyakitwala nti ate Mpuuga akyali deputy president. Mpuuga juzi yalonkyenga Democratic Alliance ng'alagira ddala nti kakati olwo asimbudde n'ekisinde oba ne Alliance gyasuubira okuba nti ate eyinza okufuuka ekibiina ky'ebyobufuzi kuba naye abyogera. Naye nga bwe tudde eno mu bigambo bya Bobi Wine n'obukulembeze bwa Nuupu bano bakyalina yakafo. Mwe abakunga nsemberayo ddala ab'e Masaka Madam Field Commander kino nkyogera mu lujjudde lw'abantu mugende mu maaso nga mukunga. Tewali ayina buyinza kuyimiriza kubayimiriza kunga kuba yandibadde abayimiriza twamuyimiriza. Bomba mutambuza enjiri y'enkyukakyuka mugitambuze nga muyina essuubi kubanga buli kimu kiri ku saidi yaffe. Amateeka gali ku saidi yaffe, abantu bali ku saidi yaffe, Katonda ali ku saidi yaffe. Kati ki ekigenda balwanyisa? N'emyaka giri ku saidi yaffe. Muganda wange tosobola kulwanyisa amazima naffe tetukola si ffe twalimu. Nebino byetwogera si byaffe. Twogera bino kubanga amazika mangi agakabidwa era essaala nyingi n'edduwa nyingi ezisomebwa olw'omulamwa guno. So bamulabanga tusumatuka obubenje ne tusumatuka tiragasi ne tusumatuka masasi si ffe tuli baweereza ba Katonda wadde tutekawo kalabo. Ku nsonga eyo ey'okutambuza propaganda naddala w'ebisiyaga bapasita bakozeseddwa nnyo mu nsonga eno. Speaker ayogedde, President ayogedde, Deputy Speaker ayogedde, abantu bonna abategeera boogedde. Ninze Kyagulanyi. Ngambye eki? Ninze Kyagulanyi. Gwe nninda. Mukama agakozese mu linnya lya Yesu genda wangule. Gwe nninze Uganda teteekwa kuwanyisibwamu ssente. Abaatusooka ensi baagikwasa Katonda
olwafuna independence bwepa ne bagali neggwanga lya Katonda. For God. This country is for God. Our motto says for God and my country. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda nga bwe bamugamba nti ebisiyaga obiwagira obiwakanya obivumirira ng'ayogeza birimi yakafa olumbe. Nkiddemu kubanga nkigenderedde. Omuntu yenna ayagala entebe ya Uganda nga bwe bamubuuza ku bisiyaga abiwagira oba abiwakanya ng'ayogeza birimi yakafa olumbe, kubanga oluvannyuma lwenga president ani aliddamu okufuga nga abantu bagenda mu bubina. Ensi eteekwa okuba nga erina future. This world cannot end with us. Kiŋŋambira akuliraanye ensi eno teekoma kugwe. Essala zino z'osaba abaana bo bagenda kuzeeyagaliramu, abazzukulu bo bagenda kuzeeyagaliramu, bazzukulu b'abazzukulu bo bagenda kuzeeyagaliramu. Uganda tekoma wano. Enkomerero tugirekere Katonda. Buli agamba nti ogenda mu kabina k'abalala ebeera ddembe lya muntu oyo, ebeera right yakafa olumbe, kubanga singa teyazaalibwa bamujja mu kabina. Abaana balina abajje mu kabina. Kiki ekimuganda n'okuvumirira abagenda mu kabina? Naye nno abantu babeera balaba, era ku nsonga y'ebisiyaga abantu nga bwe kiri nti amawulire gabadde galambika nnyo ku nsonga y'ebisiyaga, era nga tuwulira bapasita n'emisango n'embeera ne sitole zetuwulira mu kyaki zaabwe ku bisiyaga, era abantu nga baliko ebibuuzo bye beebuuza. Emisango egiri mu Uganda wano mu kooti za Uganda sebo musumba basumba bibaliyo mu kulya ebisiyaga teriyo wano kuno ntamu abasumba mukirize ebizibu byabwe. Emisango egiri mu Uganda egivunaana bannayuganda nga bavunaana ababalya ebisiyaga tebavunaana nga kuwannuku bavunaana basumba kakati namwe mukigamba tebubalya bisiyaga naye abeebigwanika musumba. Number 2, bw'otunuulira mu politics wa Uganda olwaleero presidential advisor ye Andrew Mwenda, one of the best brains I know. Bw'aba reasoning ebintu jibbi za Mwenda ez'obwongo nnene, naye jibbi za Mwenda ate ntono nnyo bwe kijja ku ishu y'ebisiyaga. Ebisiyaga wano etteeka ly'ebisiyaga eririwo Asumanyi Basalya lyeyambye okuleeta mu parliament oba Museveni n'aliteekako tumalirize sebo eyagenze mu kooti olirwanyisa ye pasono y'omu ku bakulembeza MK project Andrew Mwenda. Fox Odoi oweelewo mu 2014 biru eyo y'emu bwe yaleetera parliament ya Uganda era Andrew Mwenda ne Fox Odoi bwe bagenda ogirwanyisa. Kakati olwaleero kikwewuunyisa nti nno gwanika omusumba ate agamba biri mu Nuupu, kitegeeza endaba y'abantu bino kano k'ensembe ayo. Bobi Wine yategeezezza n'agamba nti bye bakolera ddala ate bye baagala okubeera nga bateeka ku sayidi eri endala eya opposition oba gye batakkiriziganya nayo ebalemesa okulya akagaati nti babeera mu bisiyaga. Kati bwanika pasita ne bapasita abalala bonna Bujingo n'abalala, naye ate bwe bamaliriza nga tebamaze kuwulirayo muntu n'omu wa opposition oba wa Nuupu nti wuuno ali mu bisiyaga, ate bamaliriza babitadde kuki kuba opposition bakubitakako Nuupu ne famire ye nti Bobi Wine muli wa bisiyaga nga bwe mubiwulira. Naye ng'obuzibu buno bwonna buvaawa? Obuzibu buno buvaawa? Obuzibu buno buva ku kubeera nti nno ensolima nga Bobi Wine bwe yakirambika nti zo already zigenda zitundulwa nga nvunza emu ku emu, era byonna ensolima ze byogera zoogera nga ziri desperate. Obuzibu buva ku nsonga ya ssente za Museveni. Emyaka mitono egiyise ekibiina kya FDC yeryali essuubi lya Uganda naye nga kyemaliranga akisensera yayita mu deputy president waabwe ate nga deputy president wa Buganda ate nga yali wa kitiibwa. Era ssente za Museveni bwezityo bwe zasensera okubaliriza nga bakimazeewo. Nze nyina obuswavu mutima
olunaku lwaleero okubatinkakatako obatunula amaaso kubambaddenga open gye muli okubagamba nti naffe kennyini aba NUP era sente za Museveni zayise mu deputy president waffe si wa east si wa north si wa wabula wa Buganda. So mbasaba mwenna temunkubira ngalo sizaagala bino byenjogera segomba byogera segomba kuyiwa sere kugwali mbaagali nembo ino diwako sere lyoke likale. So njagala okubategeeza baganda bange tukole ekituufu tobale okola ebikyamu nga tubikweka mu kitiibwa kubanga ebikyamu bimalawo ekitiibwa. Tukole ekituufu ekitugwanidde tulyoke tutereeza ebiseera by'abaganda baffe eby'abaana baffe n'ebyabazzukulu eby'omu maaso. Mukalukalu tajja buseera nti bano munnange ekizibu kye balina tebasobola kukkiriza era baliwo kuwudiisa abantu nti ebikolobero bye bakola ate baagala okukozesa obufere bakusigira ekifaananyi nti nedda ffe tuli batuufu bali be bakyamu ffe tuli ku mulamwa naye ng'obubonero bwonna bumaze okubeera nga bulaga nti bano tebalinaawo mutima gwonna gulumiirwa ggwanga lyabwe bava ku kimu ssente. Kati mwami Kyagulanyi Mukama amusaasire naye bw'atambula obulabo obumwetoolodde tebusobola mufuula mukulembeze asukkakaawo. Obukulembeze butambuzibwanga olina abantu abasobola okukuwabula mu bwesimbu ate mu mazima. Okusoomozera kusanga abo abakwetegekedde. Singa nali kasajjasajja singa oba oli awo sikyalina na nnyama ku mubiri naye olw'okuba nti ebyensoomooza n'abansoomooza mbamanyi n'ebigendererwa byabwe nga biteeketeeke mbimanyi kyova olaba nga tebinjigula ttama mbiwulira nembiraba neneewuunya omwana w'omuntu neneewuunya balya mmere naye ng'ate nnyina obuvunaanyizibwa obunene obusingako okuneneŋŋana okuwaayiriza okutyoboola n'ekipya ekize mu byobufuzi bya wano okuwemula nakyo kipya n'obitunuulira n'ogandika kati bano abantu buli bwongero byetegereza buli lyenyongedde okwetegereza ebibadde omwaka guno gyenyongedde okufuna amaanyi mu kunyweza ekinyusi ky'obukulembeze. Mu mbeera ey'okwebuzaabuza ebintu bino bagezezzaako nnyo okubanga babiteekamu Kabaka babiteekamu Mmengo era nga Emmengo waliwo emivuyo mingi nnyo Emmengo waliwo emivuyo mingi nnyo era nga bino byonna still abantu babiraba. Ekibuzi kyavuddeyo Kyagulanyi n'Empuuga Buganda emeddwa batuuza ku mmeeza bwamu oba kyaki mwali munoonya evidence mwali munoonya obujulizi mukulu kyayogedde kino ku mukulu omutaka mujjukira yayogedde ebintu ebyo omutaka oyo namuwuliriza bulungi nnyo yabuuza ebibuuzo nga birungi nnyo tobiyise birungi kakati nze ngamba omutaka eyayogedde ebigambo ebyo ng'abuuza abakatoliki Obuganda eyagambye ebyo Obukatoliki bwe babulemeddwa Obuganda bwe babulemeddwa ekyokusatu kyabadde ki kyabadde Obukatoliki Obuganda n'ekyokusatu yayogedde ebintu bisatu bwe biba biremeddwa n'ebibiina byabwe. Do you see and sagala gamba nti omutaka yayogedde bwatyo tebadde representing abataka bonna kuba simanyi babadde mu meeting nga tebannagendayo naye bwe wabeerawo omuntu bonna buli omu ow'Emmengo gwaba yejjusa nti bamuwadde akazindaalo ye mutaka oyo bw'oba olinga oli wa Mmengo ng'oli mu lukiiko olukulu olufuga Emmengo palamenti y'Emmengo olwaffe ng'oli mutaka nga olimu ensa wejjuse omutaka eyakedde n'aleeta ekyo ng'ekyokulabirako ng'alinganga ayogedde ekintu ekikulu ennyo ekyakabi temuli kye yayogedde wulira kyogamba nti okuva gye twatandikira paka kati kino kyabadde about Catholics kino kyabadde about Buganda kino kyabadde about bika nti Mpuuga ekimutadde gye kiri aliyo lwa kika aliyo lwa Buganda aliyo lwa ddiini
nti Bobi Wine ekimutadde mu kintu kyalimu alwani aliyo ku lwa Buganda, aliyo ku lwa Bukatuliki, aliyo ku lwa Mbogo. Eyo insult to Bobi Wine katika njogerenga mutaasa kamwogerere tampadde lukusa. Si insult ku Mpuuga kubanga bakikozesezza okumusitula n'okumulwanira ku lutalo, so ye yakyaniriza. But for Bobi Wine it is an insult. Kyenkugambye nti disrespect n'okunyooma ekiri emmengo. How can you reduce Bobi Wine okubeera nti ekintu kyalimu ku buwagizi bw'alina, popularity gy'alina n'ekisinde ekimugoberera, enkumi n'enkumi miliyoni z'Abannayuganda bamugoberera lwa Bukatuliki, bamugoberera lwa Buganda, Bwabaganda, bamugoberera lwa Mbogo. Are you saying nti okuva ku East ne West ne Central abo n'Abannayuganda abasiraamu benda banga buli kaseera benda kazinda bamuwaana bamwogerera? Are you saying nti abo bonna bamala biseera? Are you saying nti message ya Bobi Wine agikyuse okuva na leero bwagenda ebweru ayogere Bukatuliki, ayogere Mbogo, ayogere kika Bukatuliki na Baganda? That was an insult. It was a mark of kunyoma, disrespect. It is to remind us nti up to this time ku Bobi Wine kyatulazeeko, up to this time emmengo ekyaliyo abaganya okukikkiriza nti omwana yayitawo. You are still trying to bring him okuva gyali omureducing ku njiri ku ddiini, ku byabuwangwa na ku kika. For me omutaka yayogedde ebigambo ebyo, it is very sad, it is unfortunate kubanga Bobi Wine obukulembeze is not about dini, bika na mawanga, which is the thinking. Maliriza ku point yanga eya tribalism, which is the thinking ye ndowooza y'abantu banje Mmengo, tebalowooza Uganda. Galubindi zo ze bambala ne baziteekako bazirabira mu Buganda Baganda. Kyekyaba tutte mabega wa Mpuuga Muganda. Yamujja mu ghetto namufuula mubaka wa parliament, namuteeka ku ballot paper, nawangula akalulu ke n'atakafuna, ali ku international level. Buli gyagenda bwayagala Trump amumiitinga, bwayagala owabongereza amumiitinga, owa Ukraine baali bonna. Kakati oyo kirasi ndala kati bw'oba Mpuuga tosobola na kumiitinga Ruto ow'e Kenya. Mpuuga tasobola kukola appointment ya Ruto. Mpuuga akole ekintu eki, akola appointment y'ono omusajja Odinga. Iba meeting tubalabeko nti bakoze eki. Kyagulanyi bayita muyite. MP bonna be Kenya bagwa bugwi kutaka nga balabe kwani. Ku Kyagulanyi. Kati gwa mutende klasi yo. Eggwanga Uganda lyakomebwa okumanyibwa mu nsi yonna lyamanyibwa kwa Amin. Omuntu aliziza ku map ye Kyagulanyi. Ebweru tebamanyi Museveni bamanyi Kyagulanyi. Jolage yonna kati buwango bulala Kyagulanyi musician becoming a president. Kakati kuhinzo government wemuteeka ku level yemu n'abantu balani skill tebali mu kirasi yemu. No yabadaloza nti banaso okusika amasannyalaze bafune abavubuka abo. Naye Katonda akumma ebintu byonna akuwa okutegeera. Kubanga bw'aba Mpuuga ng'ali ku level eyo ng'asuubira ne sikini okusika amasannyalaze afune obwa president, addeyo alime emmwanyi ze. Kubanga musajja muyivu n'obugagga abulina ne ssente asobola okuteeka mu mwanya akole kyagenda alime. Ebyobukulembeza byo. Yes. Gali udda amasayizi goyogerako. Gali udda. Alina sikira agenda ku sikaani. Abantu tebaagala Kyagulanyi ng'omuntu. Message. Mungu najja ayamba Kyagulanyi. Nze ndi omu ku bantu abalaba Kyagulanyi nga tasobola. Ng'atandika. Era nalowoozanga nti product yaffe eya Museveni eyise mabega egende muki. Nkujjukira bunnyo nga nkyaza kuddewo tanga. Kati ngenda Kyagulanyi adda step to step. Ava mu bubi ngadda mu buki. Buli lunaku agattako buki. Omukwasa omuzinda n'owuliriza no. Yatandika si bwakola ki. Natunuulira Kyagulanyi ne Mwenda. Yes. Kubanga Mwenda mwagala nnyo ne Ssemujju n'ono omusajja ani ono omusajja Ofono Opondo. Si bangu baakuteeka ku kisenge. No. Naye Kyagulanyi yateeka
Andrew Mwenda era namuga tonyigiriza ane kigati yagezo kyoluzungu yes nga neewunya ono omwana afunye capacity esobola okulizoninga omusajja ono first of all munnamawulire muyivu ate atambula ali exposure naye yamuniringa abanyi obukodi bwonna bwe tukozesa mawulire mu communication that debate yes Kyagulanyi yawangula 10 ku 10 okitegedde yes kakati oyo mulala kitegeeza nti waliwo kyebayita okukwata ku bisubi okutandika okunoonya amasannyalaze oba amaanyi mu ngeri ey'okubeera desperate ng'obuliddwa kyozzaako n'otuuka n'okukwata abantu abatalina makulu n'obafuula n'oyagala olowooze nti bayinza okukuyambako oba obafuula ab'amakulu naye nga munnange buteerere era ku nsonga eno tulabye nga Mpuuga agezaako okuba ng'akwatagana n'abantu nga ba Alien Skin waliwo abantu abavuddeyo ne batiisatiisa kwegamba nga nabo banoonya relevance. Alien Skin anoonya kudda ngulu Bobi Wine yamumaliddeko nnyo biseera naye alina ebigambo byayogedde ebyabadde birabika ng'ebiddamu Alien Skin n'okumupimaapima wawaali walina okubeera nti munnange awo tajja kusukkawo. Lwaki wazze kiro nzijewo enkyambijjewo bye nawandiiseewo munaabaawo nzije nkyemisana munaabaawo bwe muŋŋambire munaaba meeting ezije njiwo ekigambo kyange Siyinza kukkiriza munafu kuvuganya ku ntebe y'aba ku pulezidenti alina omwaka ate ne sibalaba ne ku baloti sibalaba kati ate mbaganye ne ku baloti siyinza kukkiriza munafu kuvuganya ku ggwanga lino ku bantu bonna bali mu ggwanga mulino mwe muvuganyemu abakaabo bukaabi temutuswaza ate bwe mugamba muli bamaanyi Museveni am coming for you mu birooto ne bakuba enduulu mwe waliwo ebintu ebimu byesaagalira ddala newankubadde nyina okugondera eddiini yange ebintu byotugamba nti oli kutaba okyusa neddala kale kikola ekikola n'aswala mugamba naye mumulabe siye mukyamu bakuta musikyusiza nate asigala ayinaayina oba omusiraamu mwoze singa ayingiramu ng'oggyeko Alien Skin ate waliyo n'abalala nga bakitegedde bulungi nnyo nti mu nkola eno waliyo okwenogera ku kasente nti gwevuma Bobi Wine ogenda kuba omaze era ogenda kufuna akasente. Bobi Wine nkubuulira ntya Katonda njala kubuulira leero ndaba bulungi oba mugirikodinga oba mugisalamu oba temugisalamu olwaleero Christmas 25/5/2024 Bobi Wine obudde bwo buweddeko ekiddamu okuddamu kuzannya ku President Museveni ne bwoba n'abawuweeyo nja kusalako okusabule nja kusabula ebyo byemuzanyirazanyira ku President Museveni omanyi gye yava omanyi gyatujje omanyi byakola kuba bazadde baffe bye bayiseemu fene neggwanga bazadde baffe baliiwako omusaayi zino embwe ziddawo ne mutiisatiisa eggwanga your days are numbered. Nkomyewo as a general nkomyewo mu kibuga mwendi muddawo mukole mutya muzanyira ku gavumenti mugiyita munnyo nti buli maka gubeeramu muyitiridde okumanyira gavumenti ne muleetaleeta ago amalala ge muyina hala bukukeeredde ssebo nja kukukwata nga muli ku TikTok obwo mubadde mugibeerako nga muzanyazanya nga mumanyira President Museveni nkuliisa essimu eyo gy'oyina. Enough is enough. Stop joking with our president. Museveni has done for everything. Museveni has worked for the Ugandan. Now you just want to tarnish his name. You guys stop familiarizing President Museveni. Bobi Wine, stop familiarizing His Excellency, the President of the Republic of Uganda. Stop talking nonsense on His Excellency. Njagala kukubuulira Bobi Wine ekikwatagana ne Museveni tuli bakambwe nnyo. Ekikwatagana n'eggwanga lyaffe lino ekikwatagana ne President Museveni Bobi Wine tuli bakambwe nnyo. Bakuwadde sent. They have eaten the money of your nation. Stupid. Now we are saying Museveni must go. Where? Fuck you. Bobi Wine. Obo butaba buwonywa noga Museveni nkukomerawo gwe
nja kubasalako awo lumwe kavulaawo ekinabeere kavule Katonda yalibeera nammwe. Njagala kubabuulira bino ebyomuzannyo biweddewo. Enough is enough. Ekikwatagana ne Pulezidenti Museveni tetugenda kuttira muntu liiso. Ekituufu kiri nti nze nga Uganda Tulagi siyinza kubuulira nti oba oyaani nange mwekangirawo ku mutimbagano omulaba yenna ayogera amalusu gonna mu ngeri yeesittaza yennyinyaza yenna taswana gaholdinga mukama wabula ayogera ayagala kimu kubeera nga bamulaba ng'omu ku abo abasobola okubeera nga balumba ekitebe ekya Nuupu nga bwolabye Alienskin bwe yakoze. Naye katulabe amaanyi ge naye kubagamba agenda kusalako ekitebe simanyi abakola atya. Teri agenda kumuwakanya wabula nti bwe boogera ku ggaali katugeze ng'Alienskin gye yeewaana nayo. Abitex yabagamba nti Bobi Wine y'omu ku abo abaali balina eggaali enzibu ennyo bwe tugenda ku mutendera gw'eggaali. Kati kino ekintu kyabuuka kyagenda ku mutendera gwa nsi yonna kyabuuka ne ku ggwanga lyattu Uganda. Era mu bigambo ebitonotono full figure yagezaako lumu kitegeeza ku Bebe Cool ate era ne Tamale Mirundi Junior mu kukompeyaringa abamanyi abaana ba Nuupu oba abamanyi gurupu ey'abaana abaagala enkyukakyuka nti bakkakkamu olw'okuba nti Bobi Wine yabakkakkanya n'ababuulira ekituufu ekyokukola nti temulina kunya kulaba busimu temulina kukola fujjo nedda wabula mukwatagane n'omulimu omukulu ogw'okununula eggwanga era bangi nnyo ne bafuuka ba foot soldiers. Ekintu kino Tamale Mirundi Junior yakinyonyola bulungi nnyo ne munne mu interview emu era nga ne Abitex yakyogerako. Bobi Wine takyali ku level y'abayimbi, Bobi Wine takyali ku level ya MPs, Bobi Wine takyali ku level y'abaminister. Bobi Wine ali ku level y'abapresident, abantu be tuteekateeka okujja okufuga eggwanga. Ne be banaamuvuma ebigambo ebijuze epipa ovanga ku muntu okuva gye yava eri nga yeeyita simanya geto president munnanga abantu bamanyi bw'abatambuza mpaka kati bw'atuuka mu bantu nga bampi nga yeefunyako ng'abenkana bw'atuuka mu bawanvu nga yeegolola. Kaakati omuntu bw'atyo ojja kulwanagana naye omuwaayirize kino omuwaayirize kiri omuvume ekiri paka gwe kenyira olinyiiga obule. Bobi Wine is very dangerous than alien when you nga wakuteerya ekkubo ly'obuyaga. Nze nalabako ekyali mu kalulu nakirabako what those boys and the government what those Nuupu boys are capable of, and we know it. And the government yekimanyi aba bano bazanyisa z'omwana yanyumiza emboozi y'okukiira those boys aba ba NUP nga baziza okukola effujjo. There is no ganga here. Nze bino byekugamba mbirabyeko is my own eyes. Nange yali yakiŋŋamba if you want to test Bobi Wine ng'okuteerya ekkubo ly'obuyaga ajja kukuba akulekeyo gwe aba bano bali batalise n'okkuba amagi ng'omwana ajja n'asanga Lord Buloko naye afande tuli mu Uganda empya n'ajjayo akagamba stop here. Kakati aba baana yelo gye batamanyeeyo. Pulezidenti mu kwekalakaasa kwa Novemba abantu we baafa 56 yagamba bakuba ow'NRM ewa Kiseka naga ekiseera kigenda kutuuka omuntu ate n'okukwata ku ssaati y'NRM. Nedda ndife twali mu mmotoka ne madamu nga yambadde ekitete kiringanga gold. Mwana gamba osekiseka damupamba nonno nga ayogedde akutte ejjinja bw'ati era nnakola bwe nti yessebo. Nze kye nalaba mu kalulu akawedde kati kyenkugamba ekyo nti bwe tubanga gavumenti yakola research yayo bulungi ng'ebamanyi nze ndowooza this kind of provocation baagala bamutestingekokko ne gwe balowooza alina ganga efaanaganako bwetyo bifo kalulu kubanga nze omwana yaŋŋamba nanga Saima olaba ttiimu eyo gye baata ne Nubian lyeye emweye eyabasiba yabayamba kubanga ate bo baali bamaze otuuka mu Uganda empya baali bamaze
nga bo balowooza those boys baali bamanyi nti gavumenti egenda kugwa. Bo baali bamaze otuuka mu Uganda empya. Kati nze nabalabako amagye gaabayimiriza omwana ng'akwata afande ekitogi namuga afande tokibayi tuli mu Uganda empya. Kale ekibuuzo mufango ni kyasobola okukola ekyo. Over bano aba alien skin bano abaana be ne alien skin si babanda. Bo bambi bali mu kye tuyita ekimanje ekituga kikutomedde fame comes with that excitement. Ekitegeera ku kyalo babadde tebakumanyi wali okuzeeka emmotoka yeesose mu bulamu. Yali yalu nebw'osanga avuga Benz abatalina kyagamba nagulakono spasi nenga spasi bagiraga mawulire nenga tulina kyongamba nga ndabira ddala gwe nagula spasi nasanga nakasukwawo ku sedenda nemugaleeta kamera nti eno si group bu group nti gaali kati byava ku level y'eggaali nti bannaffe bakyali ku level y'eggaali bali ediskiri n'abalala ng'era bw'olaba nti eggaali eyina kubeera nga ekontana na neya fiki Gaza n'abalala so si ate kati ku mutendera guno gwe tuliko nedda wabula nti abantu abo bayinza okuba kati nga baseeseetuka naye nga bakyali mu normal senses nga beewuunya nnyo naddala Abaganda wano okukozesebwa ennyo basajja mivule ne banne okukozesebwa ennyo naddala okwanyisa Baganda bannaabwe nti bo tebalinaabo magezi galaba nti ddala mu butuufu bwana babakozesa nga babuyabu ekisinga okunnuma fe abasajja Abaganda bamivule bamukasa njagala mivule ombuulire Munyankole kyagenda ku TV ng'avuma Bobi Wine nga bw'okola kali ndi serious uve mu lwali kubadde propaganda kwabadde mukati ntandise okuba serious mivule njagala ombuulire nti bw'obanga toli obote tu obusungu ku muganda munno Bobi Wine Kyagulanyi obujjawa yakuttirani era mivule njagala ombuulire nkulaba ku TV osiba wana muhoozi nze olina TV emu gye waliko omusajja omukulu gwe twegombanga n'akwata obuyinza n'aganze Bobi Wine okunfuga muhoozi anfuga nze abayaga okunfuga muhoozi anfuga nentunula bwendi nze nkusaasira mivule saawa zino wandibadde omanya valiyo nze kati ebyoyogana nabikola ninamaala nemmanya valiyo yange saawa zino njagala ompa ensonga mubuuza ebibuuzo byanjagala abaana abijjukira ayo no munnange yebadde emboozi yaffe ey'olunaku olwaleero tusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Traje akuume